Nyama ate we batutuzanga stowa ya soda eri next nainako musumba we fujjo nagenda nakulete nze batatugamidde nazo nazileta musumba mulamba netulia ngenda okutuuka mu kidala nengamba bano bangozobi nagenda okutuuka mu kidala ng'ebyavaliyu biri mu kidala twalidde ennyama emmwe ey'okusika ngenda okutuuka wano maama nga waliwo ekibumba ekisiike nasose ebyokusika osika n'okuba n'ekisengeku kati ebyawana byonna bigonda waliwo fulasika y'amata agatali mu mazzi waliwo fulasika ya cyayi mukalu waliwo fulasika y'obushera maama waliwo soda wano nenga zitasobola kwekyusa tewali kukyanga ntambula nze okuva kola nalekerawo nogenda mikolo gy'okwanjula sisanganga wantu mmere eringa eri batende 10 n'obubuzi wetamanyi ne batufumbira maama nasanga ennyama wali nga buli agitunako nze gye bantera ku sowani kuba kakati nze bwe nenkana bwenti bandeetere sowaani eriko emmere ya bulijjo omuceere matooke lumonde nebirala nga yenkananga omuzindaalo masina bakwekyusa akoona ne kagenda nga akasaaga ne kaleeta ekisebe kyenkanawo ekiti nga kirimu akalo ate ebyo si byabali ebyo byonna byange wangi ne basooka baleeta esowaani ng'erimu ennyama n'ebyenda ejjudde bweti ne bandeetera akaleku akeshabu ne bakateeka ne baleeta esowaani eriko ennyama yokka nze bw'oba oyagala kunsiraanya nneme kulya mpe emmere nnyingi amaanyi ganzigweramu era nagitulawe nti amatayitiyo negenda nenja kutuusa mukolo sagana panyumiza so nga saavisi bwe yakyuse n'ebyo bwe bigenda okukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu emizimu gijja kujja okukyekinga kisange nga pate ey'okwanjula yawedera era mwabalokole mumpulirize bulungi kati mulire kino mukiwulire bulungi mwabalenzi mwenna abatana bakuwasa tokkirizanga kutuuka leeti mu kwanjula emizimu gikeere mwe mugiwa opportunity nosanga nga gyekuŋŋanyiza gibaleete gimanyi kigenda maaso ate giraba bonna beetaaga ate naawe oluddewo okutuuka oteeka okugiwa ataaka ng'abakwaniriza tebannabakwetereeza nga bwayingiddewo dda bwo balinda emizimu gyebuuza ekyaguddewo ate waliwo embaga ze tugenda okutandika ogendamu helikopita era kati bwaba oyagala kuntwala mu kwanjula noonya helikopita nze ne mukyala mukisa tugenderamu helikopita tetujjajjamuzi twagala kuyita mu bbanga tusooke tusuule obupapula obuliko ekifaananyi kyo n'ekyo ligogenda okwanjula disitulikiti namba musuula disitulikiti namba omunyango yagamba imanga we twagwira akagwi emizimu giba teginaba kwetereeza negigumba akamu nemuyingirawo twayingira ewa mukyala mukisa ewaabwe ye yali teyalidde enkuba yatonya okuva ekampala paka ntungama egenda etonya twatuuka awo saawa nga 9
omutamiivu olwatulaba ow'okukyalo liye kafulu w'okukyalo kyonna yamunywa n'asooka yebaka mu ddosi kyabugazi enkona n'ebuliramu n'agamba bagula bamutwala n'agandimba kyenga nga tumunonye muzimu nekimanya nti bamututte okwanjula nekubera kulungi kwaliko LC5 chairpersonal LC5 yaliko natunula bwati omukolo nga gwakutte ekkubo ddala nga ffenna tutunda tumantala bumantazi tetumanyi kituufu kigenda mu maaso ne batandika okuleeta ebirabo nga nze nawunze abalokole tuwa ekimu eky'ekkumi kasita omala n'olokoka oteeka okwa ekimu eky'ekkumi bw'otawa ekimu kya 10 obwavu bujja kulumira wakati mu bagagga ate buluma bubi singa bwebaluma nga mwena muli baavu mwekanvatinga ne mwegumya naye bwe bukuluma weka nga abalala bonna bali bulungi buluma bubi kubanga buli gweyagala okunyumyako naye akwewala n'akuviira nze akaana akawala kaŋŋamba ekigambo kali mu Australia ne kaŋŋamba eno ewaffe ekyolwana nakyo baleme kikujjako gabeera amasanyalaze n'amazzi n'agamba kubanga omala emyaka 15 nga tulabanga neiba bwafaanana mu feesi egeeti za limoti emmotoka ziri tinted agula limoti ne geeti neggulawo n'afuluma n'avuga emmotoka n'agituusa ku faamu walaga n'akwata helikopita n'alambula faamu ye omulala asemba okubeera n'endiga entono oba ente abeera n'ente emitwalo 5 yalina okutini apandika endiga zonna zebalonanga mu Isirairi zebasalako ebyoya kati ziri mu Australia so neibawo bwe bamala ne bakusalako amazzi oba amasanyalaze toyina weddukira na kidomola kati oteeka okulwana oleme kugibwako mazzi oba amasanyalaze namwe abalokola abantunulidde wano muntunulire n'obwegendereza abagenda okujja leeti nga bamanyi nti saavisi yakiro mubaleke gwe yasoose bweti bwetugenda okulangamira ku saavisi tugikola misana neggwa noddayo misana ngaobudde bulaba n'ofuna ekyamagero nga ne setaani akyalaba namwe abalokola abantunulira nkwegayiridde kulwana nnyo oleme kwavuwalira mu baluganda bagagga bajja kugalayo ebikomero banyiigire oyombe naye ngaoyombera bwerere si bwe bakwavuwaza nyowe nti nkwenda mukyemu obwono era Nyanzala yaŋŋamba obwono nakola ntya Nyanzala yogera ekigambo nga kizisa ze nali ntudde ne kusira nyina nvuga katandwa mbere wabula emmotoka eyasooka netugigaba twagaba gye basooka otugulira bwetumala ogigaba Nyanzala naga yimukisa yabadde atya mukyala wange namukubira esimu namugamba mami twaguze emmotoka endala n'asanyuka newayitawo emyezi 2 mukyala wange namugamba mami eri emmotoka ate mukisa yagigabye nagamba mukisa tagudde ddalu nagamba ekyalugenda likula nagunyikiriza abaali awo nga tuleese endala nemuteekamu tulina we tulaga manye okumugambako awo nze nvuga ndi ku steering n'asirika okumala eddakiika nga 3 twavugogerwa kilomita zinga 5 asirise n'avaamu ekigambo naga nti mwana wange obwolo wabunyampira naye omuntu mukulu kyava wala bayasoka nasanga netugenda alaba emmotoka tuziyitako eno erimu esi ne ka music nkulembera Yesu nkulembera nengokugula nagamba ibambe njisha obwolo wabunyampira nenkwata ku munwa
baganda wakati kati nga gwe bayita Nyazaala Nyazaala jayotuka ne bakukwata ng'ogenda ye talina nakyawulira yagamba mwana akujisa ogoro omunyambe nenjo okutulira mukyala musa benesigala nga ntumerera nakirowooza natumaze kudda nagonde ne bakulinga Nyazaala ekyamuganyizeko omaze okujja ekimu kyekikubi jayo ekirabo kyo offering your best offering today offer the best mukama muwe ekirungi ekikusanyusa kijjayo obujja ekikwate mu ngabo weyigirize mukama omuwa ekikusanyusa leero nze kyenziza okutwala good offering oleme gwebikapika ng'owa girlfriend abaana abawala abamu abali wano bagenda boyfriend yakukuula werabira mukama newa boyfriend yagenda teya wagenda okutamu omukuba esimu nga akakazi kekogera tenamba yakol ezinotakeyabatekomize omunyankole yagikuba esimu akakazi nekamugamba n'alinya baasi yagikuba eggulo limu akazi nekamugamba the number you have called is not available at the moment. Please try again later. Okay, I'll try in the morning. Kumachana ajikeera agenda kikwanga akazi kekogera nti omusajja yasuze nako kasuzeeyo ate kakikuteeka kya kumaca basuze bona wanga tebasuze bona kakuteeka kyesi nalinya baasi nagaga nzije mpalake natuuka nagamba omwami njagala mukazi eyabadde akwata esimu sajja nagamba esimu terikomuliro n'amasanyalaze gatupaako nagamba nagitere ejjo nanyenjagala mukasese tebagikwata sinyenda omukazi ngaomukazi taliiwo ennaku ezo baleese omulala mu kibuga ku Kalambo akuta enkoko akuba bamulagirire ayina enkoko nasooka giwumuza wansi nesimu nasooka gijja ku kutu naye nagiteeka wansi nagaa olinkai bw'onaabanga oyagala okugaggawala maaso ga Mukama, you should learn how to give him extraordinary. nga bwe buli kyokola lwana nnyo mu kanisa eno erimu abantu abangi, gwe lwana nnyo weka private nga togambye muntu, omaking sure nti buli kyokola kisinga ekya bonna. Bw'onaaba okola ebyabalala bye bakola tewali njawulo wakati we nabo. Ne bwe kuba kusaba olaba nga kagurupu kolimu kasaba essaawa 3, ng'olumala okusaba ne bakula ekisaba enkwekeko osaba essaawa endaleezi 2 nga bamaze okuyingira. Nze nkugamba gwe making sure nti buli kyolaba bakola gwe sinzaawo, bagamba nti kusaba ne basabira essaawa emu, bwe bagenda bwe bati ng'osooka okomawo ogamba Mukama bali bagenza abakavuyo kati njuulo nzekka. Nze nabeeranga mu kyaki olunaku lumu nayimirira bwe nti ku kalina mundeeba nentunula wansi wonna bwe nti nenfulumako nebweru nga tewali muntu n'omu, n'abasirikale nga bagenze out abakuuma. Neŋŋamba Mukama omukisa gw'abano bonna abatuula wano ne batuula wano ku ssanga era ne bagumba ate tebaliiwo. Sawa mwenda gwa kiro n'ekitundu ne mugamba gumpe mpa bajenge wange mbawole. Bw'omanyire manja abataka bakunsasula
mwaka mulamba butanyambayo nkyabana wange kukaalo kawe nkyaba bantu bonna nabawola teri yajjajeni netagase nakatibajjeni nkiddemu mbajja bava ku kyalo eri kubanga nakutwala beebasi kiro oteeka okwerwanako nze nerwanako neŋŋanga mukama okumanya nti omukisa gwa wano ogumpadde n'omulangira abadde afugira wano mumpe mala mutuga tokkirizanga kutula butuuzi mu kifo kuyingira buyingizi mu nyumba n'osengukiramu newebaka bwebasa osookanga kulwana n'omuzimu ogufugira awo n'omala okutta n'olyoka webaka nemugamba n'omulangira afugira wano gwe bayita oba ndeeba kubanga omundeeba wonna waliwo olusuku lwa kabaka kyebayita mu ndeeba zengagala zino zebookya ez'omunda mu banywera omwenge mba naakagwawo bwe nti ku ssaawa 10 nasabye okuva ku ssaawa 3 ez'ekyokati ziweze 10 neneewunzika bwe nti ku seminti nendaba akasajja gweri emanju kalema okugula okumu naye ng'ekifuba kiringa okuva wano ne wano ne kajja ne kalinya amadaala nga nkalaba neneraliikirira ne katuuka waggulu ne tugenda tukwatagana atamukute yagamba yaye naye nga kagenda osindika tekenyina nemwosindika olinga asindika ekiyinja ekyamera kati nga nkyebuuza ekyokola omuntu nampa amagezi nagamba tegula okugula okulamu kuba okumukulema negenda nkasaawula nekagwa ekigo bwe kaagwa nendaba omuti nga gumezawo nga guliko amatabi 3 nga bwolaba sitandizo nenkwatako etabi erimu nalikuula bukuuzi kaba kagenda okusituka nenkakuba omuggo mu mutwe wakati nekaddawo nekegolola bwe kegolola nendaba abafino service bagiyita fino bakayolo bambadde bya bula nekesi mangu ne bakasika ne bakateeka mu kesi ne bagalawo ne bagisitula bana ne bakatwala nga bakakatwala bwe bati nenengera Dr. Soroda ne mami nga bayingira church nenerabiikirira church ndikugaze ebikoola by'emiti gye namenyinga nole nakandi nembikuŋŋaanya nga nkyakuŋŋaanya dokita simanyi oba yabuuka oba yatambula nze naawe nga ntuuseeko erwatuuka bwe nazinga emikono gwati nantuulira nangamba werondaala nayambuka nemami najja nantuuka kwe nagenda okulaba asimayirize mami nangamba owangudde naye nayambuka wekaaga kumanya nakati nze eri navaayo abantu bakyawaayo obujulizi nabasabidde ate nga ziriyo nabotola ekintu benti nemba mu kirombe ekya sente n'amafuta ne feiva na buli kintu kyonna nakati omukyala yankubira esimu kuva gindi eno kamuli nagamba wasabire omwana wange ku rediyo ng'abuukamu enswa ng'ali ku ssomero nga yafuuka ng'ekiswa nagamba nazera obujulizi nabwadde mu konferensi y'omundeeba naye nagenza okubuuza ne bagamba wavaawo dda ate gwe wansabidde n'obujulizi bujja kubeera buzibu okusimbula nabo buzibu bukyajja kubanga omulangira yali afudde nga takyasobola kuyingalinga nga nebwonteeka mu kinnya abantu nga bajja era banoonya ne bwe mbagamba olwere nagamba abantu sigenda basabira mugende bankyankalanyiza dda mugende muddeeyo musajja omuzeyi nambuuza onaatulaba ddi ne mugamba nkya nagamba kansula wano ojja kunsanga olwakalangira akaali kamala okufa abantu bajjanga natula okuva ku makya ne bamugamba wano waliwo omusumba ne wano waliwo omusumba ne wano waliwo omusumba jangu bakusabire n'agaana kubanga basaba naye tebana bakutta kamukasi namwe abalenzi mwena bali wano togenda kuwasa muwala wa muntu nga tona bakutta kakikwabanga owasaani otwalani omutwalo okyaliko ekikoligo otwalani nawe okulula kikyo ate oleeta ayina ekirala omuteekeo
mweze ebikoligo bibiri ekimu kikulenyo okusikula ate tekeka kyokubiri era mwe bawalamu abantu nulira abaana bange mutunula n'obwegendereza ne bwa myaka 8 topapa kufumbirwa nti okooye nnyo togenda nalina kikoligo emyaka egisigala egiyinza okubeera ekyokaaba era bwajja gweringa omuza nti ekikoligo wakikutula kasagamba nkyasaba nzikiriza mukama mumugasooka okutula ekito olyoka ojja ewaako ekyo mukimazi waliko ebirabo mubanga byonna kimu kyekumi kirabo fast food thanksgiving byonna banga naawe atalina kirabo n'akamu nga tomanyina ngeri gye watuuse wano wanika emikono mu bbanga mwemusekanze ndisiyasi kubanga atalina yadde 10 yatuuse ati era agenda kuddayo atya tomanyi bwatuuse era tomanyi nabwogenda kuddayo wanika emikono n'ekyokulya tomanyi otebereza oba onasanga omwami abaatisiza samwe mwemunsekera nayenze ndi siriyasi nabeerako mu bulamu ngaekyokulya kyakuteeba ne bwoba osiibye nosanga wali ekyokulya osiibulukuka kubanga tomanyi oba wonaasiibulukukira kina tomanyi nti oba wonaasiibulukukira kinaaba kikyaliwo kati ekyamagezi olya kati noddamu n'osiibiraawo wanika mubanga sabira ku kirabo ekyo katonda abeera omulamu ekirabo ky'abaana bo kikkirize kimultiplying kikkirize to increase and be fruitful in the name of Jesus Christ the Son of living God. Amen. Gobo cheretera bomarodeo obadde duka kyekyo kyekyo obwolo bulekaawo toteeka okuddeyo nabwavu nakyala emasaka nenkola olukuŋŋaana emasaka mu kisaawe omukazi n'asituka oba yandeetera sente meka sikyazijukira nenkwata mu nsawo nenzijjayo sente nga zadula nenzimuwa teyazituusa gyalaga omuzimu gwamukubirawo engwala nekugamba twabaganda twagala kutumanyira wano muleka akamanyiro kamwe era waliwo abamu ngaoli wano ngaomuzimu gugamba twabaganda okigobe bwotyo ngagoba mujjawo omulala namuwa kyeke nagenda n'abaana bamuteeka ku cupa kyeke emizimu tejagala gimanyira era gyamugambirawo nga yakatuukeka negimugamba togana okwata ku sente nyingi naye wasiŋŋanya akasumba ak'olugezigezi nekazikuwa kati katukulwaze naye katonda ayidde ekisa n'okusasa gyamulwaza kyeke tenabagenda ku akawunti kuba n'akawunti tiyalina ng'alina kumala kuggulawo balyoke bagiteekeko n'alwala n'agenda ku drip era nze bwolabanga basente negabira omuntu kyeke mu checkbook yange enkadde eweddeko eriwaka kyeke eza withdrawinga sente nga za family mu bupapula 10 tuyinza okuba nga tetuwezaamu 10 mu bupapula 10 mbadde nina checkbook nga ya bupapula slips 10 bw'ogikebera buli wamu nateekawo seed of faith, seed of the family. Obaffe obwithdrawing ati za family oba school fees ku 10 tebuwera ku. Naye buli gwe nawanga yabeeranga n'ekikwa ekigamba tajja kwata ku sente. Kati omuzimu engeri gye baguwangula okuba kyeke ne kubuzaabuzibwa tekubitegera gwebuza kapapuro kupapuro oba ate tugenda okulaba gwe bada akapapuro abuuka kyengaki namwe mu kyaki mweyigiriza okuwangayo ku kyeke
negenda sente nyingi kwe yitako mugizo omuzimu owandike cheke ya mitwalaga kubanga neyetaano bagigaba 50,000 ogaba cheke just kunyiza ku muzimu gutegere nti we gwali kukutegedde wavaawo za kato kyakwata na minusu ogaba bupapula n'obwejjako. Luka essula 4 Luka 40 bw'otukagamba nti ntuuse 4 Luka essula 4 olunyirwana. Leero sigenda kubulira, leero ngenda kulagula, ngenda kubeera nabbi wa lwaleero, nja bivaamu enkya. Omwoyo yazze kati wakulagula, enkyo ojja kusanga ndi musumba kamala okulagula ove mu kibadde kikutte ebigere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era ku Lwokubiri ne ku Lwokuna ngenda kubeera wano mu ofiisi ku makya ssaawa 12. Abantu abali eyo bonna abalina ebizibu n'abatali balokole mubaleete, njagala kubasabira. Sisobola kubeera mu kitundu kirimu baliko bisiraani mbere munnamulanda nga nawe kikyakulandirako sijja kikundiikiriza ekyo. Gamba naye nga nti omuwulire omusumba tayagala kikulandirako.